Walusimba nkulamusiza munnanga awuliriza osiibyeyo otya nno weebala emirimu gy'otuusizaako engalo njagala kwetonda olwako inginiya Semwogerere alinako abadde aterezaamuuko wano ensonga zisobole okututambulira obulungi. Abakuvudde ku mirimu mbakulisizaayo abakyakola mugende mu maaso. Njagala okusaasira abafunye ebizibu, abafunye balwaziza, abafiiriddwa, abafunye ebirungi olunaku olwaleero. Mukama Katonda yeebale. Ewiiki eno yakutikkira abayizi, ekyambogo batikkira, ensamizi batikkidde, bw'ogenda ne ku universities endala mu wiiki eno yonna bali mu kutikkira abayizi basoma. Ne wano ku Lubogola Simba tulinawo abasomi abamaliriza emisomo egy'enjawulo. Nina muganda wange Yusufu Nampala oyo wanca ayolekedde Fort Portal okutikkirwa. Nina muganda wange Sula Senyonga nsamiza amumaliriza olwaleero. Omuto wange Asonirwanga, bonna. So Walusimbi ono yakyagenda mu maaso n'okusoma. Walusimbi ono yagenda mu maaso n'okusoma n'abalala, naye nga njagala okubayozaayoza okusoma kulungi. Nze Walusimbi Evans mu studios okutuusaako program Lutindo. Eddakiika zino zisemberedde ziri 3 ezakayita ku ssaawa emu eyakawungezi k'olunaku olwaleero. Ennaku ziri 12 ez'omwezi gwa 12 omwaka 2025. Mu studios nina mutabani wange wano wentegeredde nti mutabani wange ndi kojjaawe omukulu Abraham Luzzi. Munnasingo oli munnasingo lwaki toli munnasingo naye essaawa zino munnanakyaddondo. Munnanakyaddondo kuva ekyaddondo, era nga Luzzi yeesimbyewo ku ntebe y'omubaka wa paalamenti ey'amasekkati g'ekibuga Kampala wa bannamunigina. Akabonero ke ntebe TV era n'omala oba ne TV n'otonoona ejja kwabika. Namusa kubawuliriza mbalabisiza nnyo bassebo ne bannyabo abatulaba era abatuwuliriza. Nze Abraham Luzzi bawa Saala. Saala is tall. Omwana omuto omulungi omuwanvu afumba ekyenkya, atalina lumwa, akola ne bbaawe ng'alina amazima, alaga password y'essimu ye. Olwo nno omwami n'aba nga amwesiga. Abakyala tubakubiriza obutaba na lumwa, abasajja tetwagala lumwa kutubuuza oliwa okola ki oyogera naniyo nonsense mba simanyi gye ndi bw'olina mirimu gye wantumye. Abakyala mubeere bagumiikiriza muwe babba bammwe ebitiibwa. Omulimu omukulu ogw'omukyala ewaka ne bw'oba olina ziddiguli ng'olina byokola kulabirira bbaawo kumuwa mirembe. Nze ndi ekyenkya nga kibuguba sirya bunyeebwanyeebwa. Emmere ebeera fresh, garnished, seasoned with the spices from Zanzibar that include, not limited to, at least kubeerako cucumber, avocado, kubeerako kachumbari. Emmere ebeeramu cottonmel, rosemary, ginger, garlic, ne mubeeramu at least royco, nywerako juice ali fresh. Ke kasusu ako. Obutunda bulimu at least watermelon, ne kubeerako emiyembe. Abasinga obungi baganeeyerusa. mulya bubi temwebaka. Nte nnyo bagamba basinga mugenda leeti ewaka mukeerewa ku myenge egya liitiriiti zirusinzi ne mubeera nga temwebaka mu budde, ne mubeera nga emmese kamasu. Kakati gwe kyoyogedde mwebake mu budde. Saala is tall gwe byonna bikuwa, naye abo ate b'oyambalira oba abamu abadda liitiriiti oyinza okwesanga nga bizibu bye bibazeeka embeera eyo n'okubeeramu ebyo by'oyogedde. Ky'oba olaba tubakubiriza nti abakyala okola kinene nnyo ku ssanyu lya bbaawo n'omukisa ewaka. Ate nammwe abaami temumeera buwawaatiro nga bukoko. Mulekerawo kunaayiza okulowooza nti mulina mumbwa temugisa mbwe yotekendeera nonsense.
obasajja mbere bamazima ate nammwe musobya mwetonde mukuume waka wammwe nga walungi weyagaza olwo n'omukisa mugulabe ogw'enkulaakulana obukulembeze bwonna butandikira waka n'omukisa. Ampuliriza omulungi bw'atyo omukulu Abraham Luzzi bwe yeyanjudde era bw'abalamusizzaako. Njagala kutandika Mwami Luzzi yeesimbyewo mu Kampala Central ku bubaka bwa Paalamenti. Njagala okumanya bubaka ki bwe waleetedde bannakampala era bw'olina eri bannakampala ekyo ekyakuyigudde ettama ne kikujja eri yonna yonna gye mmanyi ne gye wasookera n'ogamba ka ŋŋende mu capital city neesimbewo ŋŋende mu Paalamenti nteeseza abantu. Weewaawo singa oba ogenzeeyo batogenda kuteeseza ba Kampala bokka, ogenda kuteeseza ggwanga lyokka. Kiki ekyo ekyakuyinudde obusinziro obuleete mu Kampala? Bassebo ne bannyaba batulabira abatuwuliriza abo ab'e Kampala kye batakoze tubagamba abamanyi era abawandiisi bagamba kasito abantu abamanyi basirika nga balina amagezi n'enkola ennuŋŋamu ekintu bwe kyali badde ne batabaako kye bakola bakugamba nti kyabulabe nnyo gye bali ate n'abo babeetoolodde n'eggwanga n'ensi okutwaliza awamu. Ffe ekituleese oba ekyatuleeta okwesimbawo si kugamba nti ffe tusinga okutegeera, wabula tulina ebintu bingi bye tulaba ebitagenda bulungi ate nga tulina amagezi n'ebirowoozo engeri gye biyinza okukolamu ate mu bwangu ddala obulamu mmwe abatuwuliriza era abatulaba ne mufunamu. Bassebo ne bannyabo omukulembeze yenna abeera kyakulabirako ng'alina ne experience nga ne byayogerako byebyo byali nga si kuteebereza kuloota. Bassebo ne bannyabo tubagamba Uganda n'abakulembeze be mubadde mulina abasinga obungi nga ku bugasa abali mu government n'aba opposition. Abasinga obungi beenoonyeza byabo babadde babalimba nowanda ebintu biringamu ebiri. Olwo nno ffe abatambuddeko ababeera e Bulaaya ne kuno nga tulina bye tukola e Bulaaya ne wano tulaba ebintu nga bitambula kyennyuma ne tugamba n'abo abaagala okujja okubikyusa akakodyo n'obukodyo bwe bakozesa nabo bukyamu. Okugeza tugamba omuntu yenna ali ku ludda oluwabula gavumenti mwakyusa endowooza ne mukiyita oludda oluwakanya gavumenti. Oludda oluwabula gavumenti lulina kuba mira gavumenti mwe yeetunuulira. Ekirala waliwo guidelines nga gavumenti ye yagibawa, wawo office gye bayita eya auditor general yeeraga obunafu bwonna ebirungi n'ebizibu gavumenti byerimu. Abawabuzi be tubasuubira okuhighlighteninga ne bamplifyinga ne boogera ku bintu ebyo ne babiraga gavumenti ne banegotiatinga nabyo, kyusa wano tereeza wano tereeza wali. Ekirala tutunuulidde bannabyabufuzi abasinga obungi naddala abali ku ludda oluvuganya bo balowooza okuvuma ennyo Mwami Museveni nga president n'okuvuma enaali mu gavumenti nti oyo ye mukulembeze oludda oluwabula gavumenti. Ekyo bassebo ne bannyabo kikyamu. Ekisembayo ku ekyo tubagamba oludda oluwabuzi lwa gavumenti lwerabira nti gavumenti yeekola. Mwe temulina ssente, temulina maanyi, temulina kintu kyonna, wabula muli kasuku yokka kwogera bwogezi ne muwabula bali. N'olwo nno bba abalina essente ne zi budget n'obuyinza ne bakola ebyo bye mukola ki? Bimwaga. Naye mumanyi okwewaasiira ne mwepika nga busekoko azifu mulina gavumenti eyammwe ne bye mugenda okukola nowanda mulimba abantu. Anti kati bagenda okulaba nga ebintu ebimu gavumenti tebikola. Awo we bazimbira. Tebalina kubikola ng'era bw'ogambye naye balina okuteekamu amaanyi. Omuntu alina okubikola olina okumuwa ekitiibwa n'omuwa amatu n'omugamba mu bukkakkamu mu buvunaanyizibwa n'omulaga facts. Naye obadde okimanyi nti aba opposition ebbanga lyonna tebaagalira ddala kuteesa na gavumenti era bo balowooza balina kujja ne batemawo guli omuti bo ne basimbawo omulala. Yes. Waliwo ebiteeso ebimu bye mbadde ndaba mu Paalamenti nga kiriwa nga waliwo woolabira aba gavumenti nga bakwataganye n'aboludda oluwabula ng'olaba nti byonna twalina etteeka ery'emmwanyi eryo twawulira nga bakwasaganyizza wamu. Twalina waliwo ab'NRM abaali bakkiriza ekyo lwakuba baali beekwese
naye lwakuba nti bano basinga amaanyi bali ne baga nti etteeka terifulumye ne tuba n'etteeka eri ab'ebikukujju ebyo ne bakkiriziganya nti ekyo kiveewo. eky'emmwanyi baali bakkiriziganyiza naye ne wabaayo ebyabaayo eyo mu nkuubo bali ne baddamu ne beefuula balina bwe bateeseganyiza. Ffe kye tugezaako okugamba kale bwe kibeerayo kitono nnyo mukyongeremu amaanyi 95% mubeere nga muteesa era bwe munateesa mu buvunaanyizibwa abantu bajja kubawuliriza waakiri muwe okuteesa kwammwe ate mukulemereko paka ebintu ebyo nga bikoleddwa ate n'abo betwagala okuwabula tubasaba mube n'amatu muyina amatu naye temuwulira abamu bakadde nnyo balina bazita batya entondo olumuntu olumu kugambako omanyi bagamba omuntu atamanyi kusaaga sebaka emmese buli weyagala bakwatemu ekigo yajjayo muggo na jambiya abaseba ab'NRM experience mugiina mukulwana mwalwana mwebale naye tubasaba mube ne experience mukuwuliriza kuba abantu baffe ababonaabona n'abammwe mwebali bwe tugamba nti Ministry of Finance awamu ne URA abaleeta drafts z'emisolo basebo ne bannyabo twewuunya paka kati yaloota ekirowoozo nti bw'oteeka omusolo omungi ku bannayuganda mboolwo ojja kukolektinga omusolo mungi mwe abatuwuliriza nammwe ab'NRM na buli muntu yenna alina obuvunaanyizibwa ku nsonga eno tubagamba ffe nga abakugu ababaddeko mu nsi endala emisolo gibeera relative nga misaamusaamu olwo nno abantu ne batagibba ne gitabamenya nnyo ne bagisasula mu kwagala era abantu ne baagala eggwanga lyabwe wano wendeetera ekyokulabirako ekisinga emmotoka eva e Japan kino ekikadde kekete ffe tuyita epya wano ebyaddala makatu for example neetuukira wano ku miliyoni 5 naye ne bakugamba nti ate omusolo guli miliyoni 2 ebyaddala n'ofuna gavumenti sente empitirivu nnyo n'okusinga eyakola emmotoka basebo ne bannyabo tubagamba mulya mmere kitugimma abaana baffe n'osanga nti omuntu afuna sente mu makubo amatuufu tasobola sente ezo zikozesaamu kintu ky'amagezi tubasaba basebo ne bannyabo nti kyekiseera okuddamu okustructuringa emisolo gyonna tugenda leeta etteeka ng'omusolo naddala ku import ku buli kintu kyonna teguusukke maximum 40%. nti oleese emmotoka miliyoni 10 leka ebeere omusolo nga gwa miliyoni 4 omba ntegedde nkutegeera naye bannange omusolo guli ani realistic ne musanga ng'abantu buli Uganda bonna 110 almost % buli omu abba musolo kubanga omusolo tegusoboka teri bizinesi ya Munnayuganda 99% ekola magoba genuinire era osanga nga bannayuganda babbye musolo okufuna ku magoba babbye bills ng'amasannyalaze okufuna ku magoba bakyusizza omutindo gw'ebintu ekyali badde kiwangaala omwaka kiwangaala wiiki bakyusizza ebipimo minzaani za Uganda 97% nkwatemu olwo nno omutemi w'ennyama n'omulala asobole okufissa ku magoba tubagamba muli ennyama etawera tubagamba basebo ne bannyabo bano boyagalamu omusolo buli lwe bagubba ogenda ku making sure nti ofuna musolo tulabye nga URA meeting nga target zaayo ebbanga lyonna reason being omusolo gwe muleeta teguli pro people ekituleese ffe ng'abakulembeze abatalina kye beenoonyeza abatali bayala abalina n'omumwa ogutoogera ebyo byoyagala kuwulira wabula ebituufu ebigasa ggwe n'abaana bo n'abaana baffe n'abaliddawo tugamba tugenda ku structuring emisolo giddemu okubeera egy'abannayuganda nga buli munnayuganda yenna asasula omusolo gubeere mungi gavumenti efune ssente ezigenda oweereza abantu. Mwami Luzzi, ensonga eyo nkulu bw'obanga ogyogerako naye ekibuuzo kyange kiri nti kasinge paalamenti ogiyingidde abantu abasinga ogenda kuyita otya ku bantu abo ogenda kubamatiza otya okufaanaganya endowoozayo era musobole okukwasiza awamu kubanga bw'otunula abantu b'oyogerako ababba emisolo abakola ki ate era be bantu bennyini be twandirowoozezza nti be bandigirwanyisizza ogenda kukola otya kasinga oyingidde paalamenti okulaba ng'ensonga eyo ogimatiza buli owoopposition gw'oli naye independent muno gw'oyingidde naye n'oli anaabeera mu buyinza mu gavumenti eyo eneebeerako. Ebbanga lyonna tubagamba basebo ne bannyabo omukulembeze yenna alina okuba nga asaanye nkakasa abantu be tubadde tulina abasinga obungi babadde balina obutamanya
abantu ne population mwe baseba batulaba bannayuganda mubadde temukimanyi okunenya URA eyo anti yesanga oba yeteeka emisolo gino si yeyokka buli ekikuluma munnayuganda kikolebwa mu mbakawo wa parliament URA ebo ekola drafts ez'emisolo gino proposals n'egitwala ng'eri wamu ne Minister of Finance n'ebireeta for parliament to approve kuba ne muli mu cabinet mulimu abasajja abagezi abaali badde batunuulira emisolo gino ne bagana edda naffe tuli basuubuzi kimano kitumenya naye cabinet naye ejjuddemu abantu olumu abakadde nga n'okusoma obusomi drafts zino okumala wanaawa basumagira babongoota eminyira gye bava mu matu mu nnyindo nga bakadde nnyo si mu bubi leka tubagambeko mu mutima mulungi mu kitiibwa abakadde abamu bawummule muleete waakiri abaana bammwe bakada bamobilizer mubawo obuvunaanyizibwa kuba ebyaddala eno mu bantu biralamu bye muteesa ne bemwogera eno mu bantu birala kakati raba baleeta proposals ezo cabinet nezeeta mu parliament ababaka bammwe okuzitunuulira olwo nno bateese bakkirize oba bagaane oba bakyuseemu naye bassebo ne bannyabo muweereza ababaka nga wa senior 6 nga figure ziri mu trillion ekitabo kye bayita budget framework paper kibeera kyenkana bayibuli nga 2 omwana wa mmoyo b'omusajja oyo yava mu kyalo oba omuyizi yakava ku university ebyaddala ng'enjala emuluma alina byenoonyeza ebyaddala bayisa budget eno nga tebabisomyemu tebabyekenneenyeza olwono ne bifuuka amateeka ab'NRM obadde okimanyi nti mulowooza muyisa ebintu bino nga temusomyemu nti musanyusa mwami Museveni abawaane nonsense oyina okumakinga sure naawe osomamu tukusaba omulundi guno obadde tokimanyi nti mwe bangi mugenda kuyitamu era bangi tukimanyi mugenda kuwangula naye tubasaba ekirabo kye muba mutuwa ne kye muwa bannayuganda n'abo ababeesize obwavu bungi abantu ababeesize kiva ku mbeera y'emisolo egisusse nga tewali munnayuganda kyasobola kukola n'afunamu akasente mu bizinesi yonna bizinesi teyoli ewangala mwaka kikwewunza olaba n'ebitongole ga kampani aganene ge twegomba mu Uganda gonna gagwa roofing roko n'olengera amakampuni n'ebitongole bya gavumenti new vision tegakola magoba abantu badduka mu bizinesi buli lunaku buli gwolaba agiyingira abamupya tamanya kyatutooli naye olowooza embeera eyo ereeta ekyo teviira ddala mu abo bennyini ensimbi zennyini awembuliza nti ogenda kubakwasaganya otya okulwana ekintu ekyo nabo bennyini ab'NRM babadde bayisa ebintu bino nga tebamanyi tubasaba this time round lwe bayita ekintu kyonna tugenda sensitizing abantu tubannyonnyola soma ekintu okyetegereze wadde oliwo NRM togamba yes ate naawe opposition ab'opposition bangi nnyo ssebo nabo munnange ebintu bino tebabimanyi omuntu aveeringa amantaala nga yajjidde ku kaadi tamanyi na kusoma ajja kinyumu tugenda leeta etteeka tusale emisaala tusale allowance ababaka kaakati okuleeta ekiteeso basebo ne bannyabo olina okufuna kye bayita certificate of financial implication ng'ogijje mu Minister of Finance gumbaka yagala oleeta ekiteeso n'olaga Minister of Finance nti kyengenda oleeta tekitaataaganya byanfuna bya ggwanga for example tubagamba tusale ku misaala gy'ababaka ba parliament n'allowance nze mbalaga nti ababaka bangi nnyo bwe tusala ssente zino tuzisevinga zidde eno tebayinza kuginnyima nze nkireete ku flow ku order paper seetaaga nze kuvuma mukyala speaker kuba yayiseemu dda nze nina kuba mukwano gwe yes mugambe maama n'abantu bogina emisolo gino nabo gibakuba kino kyendeese nti tusale ku misaala gy'ababaka ba parliament n'allowance nakyo kituyamba nga tukendeeza essente ezispendingibwa zigende mu bannayuganda omuli n'ababo tayinza kigana kyobola ganzi sigenda lwana na muntu nze ngenda kuleeta ebiteeso byange mbiteeke ku order paper omugwangulekere bannayuganda bali mu parliament beetuge nga buli omu aganye okukola ekyo ekiyamba n'abaana be tugenda leeta proposals okuva n'olwaleero bassebo ne bannyabo nga tugamba buli mukozi wa gavumenti yenna oyina omwana wo n'abaana be okusomera amasomero ga gavumenti CD schools ne UPE bw'oba togenda kisobola tukusaba gavumenti giveemu omukozi wa gavumenti yenna tugenda leeta etteeka ng'olina kujjanjabwa mu malwaliro ga gavumenti wangi tugenda leeta etteeka nga buli mukozi wa gavumenti yenna ojjanjabirwa mu malwaliro ga gavumenti teri kuddeyo kuwagenda mu Aga Khan after all oba muyina mu Cheers e Nairobi
Essente mpitirivu ne tuzitwala Nairobi nimuleke ebirwaliro wano nga bivunga nayo kimanyi nti omulimu ogenda kuba na munene si munene buli Uganda n'ekyo kyosembezaayo ekyo bw'oba mulinamu shares okimanyi nti omulimu olina okuba n'omunene we don't care fe tugambye tugenda kuwogera omugwa tugwambaze bannayuganda ba MP abali mu parliament buli anaagaana bye tuleeta nga byammwe bannayuganda oyo mumanya fogwa fe tugenda kugukola twambaze kapa ekide ekiraga nti omuyaayu guno oguli emmese buli omu akola obuvunaanyizibwa bwe ekira tugamba tugenda kujjawo procurements emmotoka omubaka wa parliament n'omukozi wa gavumenti yenna taweebwa mmotoka essente budget nyingi nyegenda ebyaddala mu procurements z'ebintu senga nkulaga mu figures bannayuganda essente zammwe mu budget bwe zigenda okugulira abakozi ba gavumenti ebyokwewunda ebyokwejalabya buli muntu jangu ne mmotoka yo ekyo ekiteeso kyali kireeteddwako obeera mubaka wa parliament era n'omu ku babaka ababadde abasinze okuteesa ekiteeso ekyo yali akireeseeko naye olw'ennamba n'emukuba watyanga ennamba ekukuba eyabatakkiriza naawe ffe bannayuganda bonna be tugenda okukiikirira n'abali mu parliament tugenda okwogera nabo bulungi tugenda ffe kufa tuveeyo naye abaana baffe situgamba tuseetinga eggwanga nga gwe okujja osaavinga mu gavumenti ng'abalala bonna bannayuganda buli omu lwalwana okujja ku musaala gwe tukuwa omusaamusaamu kwolina okugula emmotoka olwo nno mukirabe nti si kirungi kuteeka musolo mungi emmotoka n'eba ya bbeeyi nnyo ng'oweegulira emmotoka yo n'amafuta ogeegulire engeri gy'ojjamu ku mulimu yo business anaasobola okukola akole atasobola get out ekyokubiri tugamba ebyaddala omubaka wa parliament oluvannyuma lw'ekizuula nti think tank talina kuba muyala tulina akasengejja ke tugenda okugamba kabeera adopted by parliament mulyoke muggyemu enkukunyi munyeera n'abantu abeeyagaliza okugeza obuyigize bulina kuba baddiguli non negotiable ekyokubiri olina okujja n'emmotoka eyiyo at level of a V8 vitizi lwawumulindako tugamba olina okuba n'amaka agago no more house allowance olina okujja n'amaka agago ate nga gali mumanyago nga gajja ne mu kitiibwa ky'omubaka wa parliament si bino omwana ovudde ku ssomero mantalo jjooka okolimire ku bannayuganda mbe yakubakulembera nedda olina okuba ne tax clearance certificate ng'olaga osasula emisolo gavumenti yonna ekula misolo tulage ekirala tukugamba olina okuba ne minimum account balance at least $5,000,000 ku account mu nsi eno Uganda byoyogerako ebyo bisoboka okukola mu mbeera eno gye tulimu wane Uganda olwo nno olaba bisoboka nsaba bannayuganda abakooye mukkirize tukyusa obulamu bwaffe bitandikirawo temwesiga bayala omukulembeze ekira tulage okola ki what's your turnover tulina okuba ne turnover ya 1.5 billion mu mwaka business zokola company zoyina ekirala tubuulire expertise joyina oli munnamakolero mulimi oba oli munnamasomero omukuukutivu okola ki bassebo ne bannyabo abasinga okujja mu parliament bonna banoonya emirimu ekirala okkiriza okukolera $2,000,000 n'alaawo ensaamusaamu atasobola omulimu gwa gavumenti n'okuweereza ng'omubaka parliament oba minisita guleke olwo nno tufune abantu abasaanidde nga tubasaba na busabi okujja okukulembera mwe bannayuganda mufunemu naye be musindikayo buli omu agenda ku kashi bonanza kufuna nga mumaliriza tugenda leeta ekiteeso twagala namba y'ababaka ba parliament ekendere ne baminisita tewali nsonga lwaki tulina ekifo kya district woman MP nti omukyala nga ddiro yateesa ebiteesi bikulaakulanya abakyala mu mpeeyo teri mukyala kyamanyi ffe kitamanyi oba bibaluma sikaati ju n'ebira tubimanyi bassebo ne bannyabo tubagamba awo mukyala kati nga Wakiso n'omuwa okukulembera Wakiso district n'agijja ekakiri n'agikuba entebe n'agiza ekira n'agiza eruwe ebipande n'ebyokukozesebwa sente zagenda zijjawa kyova olaba bateekamu sente nnyingi ne bamaani bagenda eri babbe bazzeewo ekyo ekifo kiveewo kinene nnyo ekirala tugamba tewali special interest groups abalema omala kunyoola mumwa mukono nojja mbugwa okiikirira abalema nga ddiwe waleeta ebikiikirira abalema teri mulema azaala mulema tubamanyi yenna oba oli mulema oba toli mulema weesimbewo ng'abalala abakyala nze kwe neesimbye Kampala Central kuliko omukyala compete normally bw'oyitamu on merit ekirala tubagamba kyekiseera baminisita babeere 5 basusse obungi nabo
abaka parliament tewali nsonga lwaki simanyi abasirikale bakiikirirwa kinavamu n'abampi bakiikirirwe tolosala abawamvu bakiikirirwe n'abalala nonsense tusigaze ababaka batono after all babeeri mu kayana kuyisa bivulu ekira tutunulire nnyo obubbi obuli bw'enguzi bukolebwa abaana bammwe tusaba gavumenti yonna ebeerondeddwa ewe bakada bayo emirimu mu civil service abantu abasinze okukyayaganya gavumenti eno si beenaalemu necessarily abantu abasinga obubbi teboogana kigambo enaalemu oba mwami Museveni kuba civil service oba ministry eyo eya public service era ng'emirimu onumeriti abantu ne baapulayinga nga tebamanyi whether beenaalemu oba si beenaalemu kati bali kiyingiza abantu buli omu ku nkola ya permanent and pensionable nti yetagobwa afuna n'akasiimo bonna Uganda bamanyi n'oggula emirimu okugenda ku mirimu egyo buli amanyi nti agenda funa omulimu agende ku payroll akimanyi tagobwa okimanyi nti oluvannyuma lw'ensonga eyo mulimu ne ba ghost workers bayitirivu bw'oyogera ebintu ebyo byonna ezo zonna ndaba nga zi amendment bills constitution togikyusizza yonna amendment togyamendinze yonna okusinziira ku nsonga ezo zonna oba tukole empya okusinziira ku bannayuganda abatuwuliriza eggwanga lyetaaga overhaul buli kimu kyetaaga kutereeza kyekituleese era parliament eno tugenda gisaba obutakayana bwe kinaba kyetaagisa kuleeta bill zino zonna zibeera adopted nga sinakubaganyako birowoozo kuba yengeri yokka gye tugenda okuzza eggwanga lino mabega mu maaso tubasaba ekisembayo contract ya myaka 2 gye baba waba omukozi wa gavumenti nga tugirenewinga on upon appraisal and performance and meeting targets naye sebo bakozi ba gavumenti babalinga bamanyi bakimala bakikuba basebo ne banyabo ne ba ghost workers bwe tugamba nti kurenewinga luvannyuma lwa myaka 2 emizimu tekisobola kujja ne Uganda erina ghost workers abasukke omutwalo mulamba abakozi ba gavumenti bali mitwalo nga 4 naye omutwalo mulamba nga gutwala sente empitirivu nnyo waliwo bannayuganda batwala obuwumbi n'obuwumbi bwa bannayuganda buli mwezi mu nkola y'ekijiga nga bannayuganda be babbi tusaba ki nti bwe waakada ab'emirimu baba patriotic ku gavumenti eyo era baba bagirwaniridde bagimobilizingidde ekiraba beeyisa obubi bwe tujja okulonda ku luno tubeera na lweyo kwera buli weenaalemu akole ki agende naye bwe nkuwaayo example y'ababbye mu ggwanga lino oba wali obawulidde nga beenaalemu the likes of Kazinda yali weenaalemu wamulabako nga achantinga mwami Museveni the likes of Christopher Obey and the rest ababbi tebalina nawe bayogerako enaalemu naye nga bebakulipolinze eggwanga lino bannayuganda mumanyi okwekwasa abantu abamu naddala ng'owekitiibwa president nti buzibu naye obuzibu buli kuggwa mpuliriza mu kulwanyisa enguzi abamu mugenda kubeera affected era tusaba tukkirize tutereeze many of you are beneficiary to corruption and embezzlement of funds in this government many of you have been beneficiaries nga musomedde na kusomero lya bubbi ku sente za bubbi mwina ebizimbe lwa bubbi kitegeeza tweta amateeka gano mukkirize buli omu atereeze buli omu kyobbye komaawo tutandike eggwanga eppya nga tuva ku nsonga eyo njagala nakuwummuzaamu ensonga zonna omuntu azuulira ng'agamba yes Luzzi ensonga azoogedde naye ndaba nga tasiki gyogendako nene kasinge oyingidde parliament nga bw'onoonya akalulu ne mu babaka banna abalala simanyi oba olinayo aba TV abalala bwe muli ezo endowooza olina abawerako gwe boosuubira oba bw'onootuuka wali buli kimu ogenda kubanga okireeta sekinnoomu yes nga bwe kirina okubeera abalala ne bewagira nze sigenda kukola nga sekano lyagwe muwanvu wabula it's a teamwork we are going to sensitize members of parliament and we have the mandate of the people let us do the right thing I will share all these bills lwaki nkubuuziza nti nno oyinza okuyingira parliament ng'abo bennyini abamanyi n'okumanya nti ebyo ebintu by'oyogerako bituufu okukola nga ne mu parliament mwebali babaddemu ate bazzeeyo ng'olina okulwanagana nabo nga be basinga n'obifunamu gwe byolaba ebikyamu ne mu gavumenti gwe gy'ogamba nti eyinza okuba ngezzeeko oba ne gavumenti endala eneebaako ng'oyingidde parliament abantu bonna bwe bali babadde beebase lwakuba kati bazuukuse ne bannayuganda abali eyo bonna bazuukuse luli tubadde mu nkola ya kulonda kibiina tulonda muntu wa kibiina abantu bagamba nedda this time round tekyali ebyo nti olabya bus ticking a nonsense olaba umbrella ticking a nonsense abantu mwebale londa busobozi londa nsonga tolonda muntu agenda kukayanya nsonga za mwami Luzzi ezigasa bannayuganda tokayana tolonda muntu gwomanyi nti agenda kugamba olwokuba we naalemu awaniko omukono akuba engalo nedda tubasaba this time round bwolaba we naalemu ng'ategeera londa
bw'olaba omuntu nga wa nuupu wa DP PFF n'ebirala ng'ayogera magezi londa tubasaba ebiruma bannayuganda omuntu ategeera yenna abiraba ab'NRM tubasaba tekitegeeza nti obeera w'NRM mubeera mujega tubeegayiridde nene bayise ebintu nga temwasomye namu ampuliriza obulungi programu lutindo mpumulamu tukomawo temuvaawo lutindo tukomyewo njagala okulamusaako gwe munnanga awuliriza tukyagenda mu maaso tusigaze eddakiika 23 tufundikire programu yaffe saawa 2 tujja kuba tuwunzika muganda wange Bob Paulo Mpima nkutumiddeko nnyo chairman wa bibanja Owners Development Association president gwe yawa olukusoolwa okutaasa ab'ebibanja nkutumiddeko nnyo Makerera awo Kavule opposite netosha fuel station webale okuwuliriza ate n'okuweereza abantu nkyagenda maaso ne muganda ne mutabani wange omwami Abraham Luzzi atubuulidde ekifaananyi ng'ekya parliament makubo gonna nga mubuuzizza mwana asobola okubanga ayita katumulindirire bannakampala be bajja okusalawo ekifaananyi obwedda kyowa kirijjeno naye nga abantu abalina okutwala eyo gy'oyagala be bannakampala oba oli awo nabo abaagala ebyabwe wadde n'ebyo byonna bibagasiza wamu nga bannakampala naddala aba Kampala Central kiki ekyo ekyakuyinudde kyolaba nga ekibuga Kampala oba nga constituency eya Kampala Central okujja ekibulamu okusookera ddala ndowooza yali nsobi nze n'okugenda emityana eri Bukojja era ab'emityana nyongera okubaga nti muli babi wadde nabasonyiwa nayina engeri gye ndabamu ebintu nga mbeera Bulaaya eyo ne ngamba kandeete enteekateeka eno gye ndaba gigabaneko ne bannange bannayuganda nga bannayuganda bangi tebamanyi bulungi buli mu nsi yaabwe bwe twogera nti Uganda nnimi abantu bonna bakigereesa kuba balimisa kasimu kano ka kobota enkumbi eyo olugero lwetaaga lukyuse nti erimba enkumbi ya tractor etalimba olugero lubeere nti enkumbi eya tractor terimba kali akakumbi osobola okukalimisa n'omera n'ebbangu n'omera embalabi naye nga tulabye kubibala naddala ku mulembe guno nendeeta enkola ya tractor ninsumisa abavubuka emityana eyo tulime era ne model farm wange bamuyita mwami Buddo Katende ne tulima ne tulunda n'akyusa obulamu n'agula n'emmotoka nindeba nga bavubuka ebyaddala birowoozo byali birungi era ekirowoozo ekyokwesimbawo waliwo anku wange wamitaja Aruna Kibirige Nziiza chairman wa NRM advice yangamba nti ebirowoozo ebyo oyina lwaki tubireeta noweegatta ku gavumenti n'oba n'eddoboozi eddene olwo nno bannamityana ne Uganda ekufunemu kyannaku ate abantu tebakyagala ab'NRM bankuba nga bagamba mbu bino balwanira bo bifo nno weewaawo then nembeesonyiwa ab'emityana nga tebakoze eki tibakitegedde kuba nali nsose kiwa gye banzaala ewa nnyabo naye nno nga ndi mu Nakibuga nina amaduuka ku City House nine ku Gazaland nina office ku Kimat Avenue UAP Insurance Building nina office endala ku Nakawa Business Park nga nkolera mu Kampala era mbisula mu Kampala okujja okwesimba Kampala kibaddewo oluvannyuma lw'okulaba nti bannakyala ebirungi tebabyagala era tebabimanyi bannakyala emmotoka ennungi ebaluma bw'olya ku nnyama kibaluma bannamityana bw'oseka kibaluma buli kirungi bo balabanga abeeragirako abantu b'ekyalo bw'okyusa emmotoka nti yeeraga n'enzija Kampala nga bannakyalo bafugibwe bannakyalo bannaabwe abantu b'e Kampala baagala ebirungi after all nawe baba bakolera okujja okwesimbawo buvunaanyizibwa bwange mba munnayuganda okulaba ebyo byensobola okukolera eggwanga lyange era wano njagala bategeereza nti ze sinonye mulimu sizze kulya ndya tolosaala afumba sinonye emmotoka nina nnyingi nnyo ate ennungi zisinga n'ebbeeyi ezo $2,000,000 nina byenkola ndi musimi wa mayinja ndi musimi wa zaabu ndi musimi wa musenyu ndi mulimi wa tractor ndi makasoli square miles and square miles nkuwa obungu obwa Sebo Food Industries ndi munnamakolero ndi musuubuzi mu Kampala cosmetics n'ebirala ebiruma bannakampala bye binnuma
basebo ne bannyabo bannakampala tuyina kye tuyita tenant and landlord relationship. Balandlord abo mubanenya naye inflation n'emisolo egisuse ku bizimbe bateekamu ssente nnyingi nnyo ne bazimba ebizimbe naye tebajjayo magoba. Nammwe nno ne bababigika omusolo n'okubalimbisa okusasula ssente endala ezitali za rent ate ze musasudde basobole okufissa ku magoba. Then ne bakugamba nti amasannyalaze nabagambye mu Uganda wano bamasannyalaze okufunayo ku rent. Kakati nno ne babateekako okubabbisa amasannyalaze mmwe nga buli omu bamuwa biiru eri estimated. Kasasiro ne bamagana ezo ssente muzisasule ng'ate musasula rent. Kitegeeza ki confusion wakati wa landlord ne omupangisa ebulako regulation naddala lwa inflation n'emisolo egiyitiridde ku sayidi zonna. Kitegeeza ki nno Munnakampala bw'olonda Mwami Luzzi ndi musuubuzi tugamba Kampala ebibaluma abasuubuzi byonna nange bye binnuma mbimanyi. Ebyenfuna bwe tubagamba nti bizinesi z'Abannayuganda zikola magoba omusolo mungi ate mumaliriza mugubbye ne gavumenti nga tefunye ne tubeera crippled ffenna. Tugamba emisolo gikendeere tegisuke nga 40% of the invoice value tekisuke. Niyo osanga nti invoice bakusavinga ebbeeyi y'ebintu nga almost 100%. Ekirala tugamba Kampala yetaaga special interest and status. Tugambe being a capital city bajongereko ne ku ssente nga yo. Olwo nno tukole emyala tugaziye amakubo ebitaala tuzibe n'ebinnya ne security yeyongere. Ekirala tugamba Kampala kali outdated kabuga kakadde tunoonye tulete etteeka tuzimbe Kampala empya tugigazeetinge. Twetaaga tukontrolinga emiwendo ng'omusuubuzi gavumenti erina by'otalina kuvaamu ng'okukendeeza n'okupima emiwendo gy'ebintu. N'osanga nti mu Kampala ne Uganda okutwaliza wamu osanga nga mulimu ploti ya $4 million eza dola. Nonsense. Ekintu ekya $4 million eza dola bwe bannyumba esinga ne State House Entebbe e South Africa, London ne mu America. Wana ababbi ba gavumenti ababbye ssente nga ne Mwami Museveni tabamanyi. Nze nkubuulira amazima. Abali mu ministry ba permanent secretary ba commissioner baani we bajja olw'okuba ssente babana nnyingi nnyo. Bajja ne bagula ekintu nga tebalamuzza. Ne balalula ebbeeyi y'ekintu ne kirowoozesa nti ye ebbeeyi entuufu n'ebitundu ebyetooloddewo. Olwo nno gwe alina ssente ne zibeera nti zirina mugaso okwegezaamu okugula ekintu ekyo. So twaga gavumenti ekontrolinga emiwendo gy'ebitundu n'egy'ebintu. Naye ate abantu abasobola obikola ebyo byonna byonna era kumpi be babirimu era be bannannyini bintu ebyo be batudde mu zi woofiisi nga bw'ogamba. Be balina ssente bw'oyogeddeko. Bassebo ne bannyabo. Paalamenti yekola amateeka ne bano ge balina okugenda nga bagoberera. Ekirala bali abantu twabagambye nti olwenda omubaka paalamenti ye think tank. Ffenna bwe tuba kitole ne tugamba nti ekimala olw'Abannayuganda kuba ne bano balina abaana balina baganda baabwe. Buli lwe tukola amateeka agatali ga mugaso ng'offe balinza abantu batono bigenda kukwata bikwate n'abaana bo n'ab'eŋŋanda zo. So kyekiseera twawekeninge bannabyabufuzi nti bw'okola etteeka tolyekolera wekka oba tolikolera mulala likolera abaana bo ne banneiba. Nga twagala okugamba nga Kampala nti ebiruma Kampala be biruma owehoyima tukole amakubo tukendeeze gavumenti engeri gyefiirwamu ssente kuba weeri mpitirivu wenajja olulala nja kulambulula Bannayuganda ssente ze mufiirwa ennyingi. Mbadde nja kulagayo akantu katono nnyo kojja wange nti mu Uganda wano okusinziira ku budget ssente $1.72 trillion senga nkulaga engeri gye zigenda spendingibwamu onyiiga n'ojjamu engoye n'odduka ne weekweka. Gwe abadde asuubira service delivery omwaka guno n'okumaliriza amakubo agagatanaggwa. For example ku budget ya $1.72 trillion 27 zigenda ku servicinga mabanja si kugasasula wabula servicing nindako nga gakola ebitundu 38 ku buli 10. Wuliriza mu Uganda kwata akapapula ne bagamba emisala gy'abagana gavumenti abakola mu gavumenti abakozi egisusse egitasaana n'ebyokwewunda n'okweyagaliza biri $8.5 trillion nga biri presenting ebitundu 11. Ne bagamba nti nani wage ebyo ebiri mu procurement amamotoka ebyokwewunda ebyokulya bannabyabufuzi n'abakozi ba gavumenti ebisusse biri $2.29.6 nga bikola ebitundu 41 ku 100. Ne bagamba development ebyenkulaakulana gwe mu Uganda $1.5 million omuli amakubo agalina okuggwa omuli amalwaliro amasomero n'ebirala amasannyalaze gwe mu Uganda babiwa only 6.5 trillion nga bikola 9%.
Can you imagine ku sente zogenda spending nga gwe munna Uganda abantu milioni 5 muinako just 9%. Eno enkola abenaalembe mba mwagiisa nga mumanyi tebakwata nammwe muyita ku makuba agagatagwa gyamwasuse emiwende gisuse egy'ebintu obwavu omuli mu bannayuganda abantu babaagala ne muba disappointinze. Omulundi guno tukole ekituufu tuddire nga development tekkenga bantu wa 50% ku buli budget ekiratulekerawo okwewoola ekisuse. Mwabale abatatulaba oba abatatuwuliriza oluvannyuma mugenda kimanya ekikubonyaabonya Uganda yeewola neeva mu kwewola mu banka ez'ensi yonna eziwa amagoba amatono olumu n'obutabaako magoba neetuuka ku levo y'okwewola mu manerenda mpaaka myunku w'ente ng'essente bazigyayo mu nnaku 9. Bassebo ne banya bino tubagamba byewuunyisa bikuba n'enkyukwe biswaza abeenaale mutukoze bubi. Tubasaba omulundi guno mba mbadde temumanyi mulonda abantu abamanyi bino babiyisa beebase basumagira. Tubasaba buli omuwooli zuukuka tukole ekituufu. Tubasaba bassebo bajje n'abaalwana tubawulira. Abamu ebintu bino temubimanyi muyina enkovu ku mitima ku mibiri mwalwanirira eggwanga lino. Kyannaku legasi yammwe egenda kusaanawo olw'obubbi n'abantu abakulembeze abasalirawo eggwanga lino ddala ababaka Parliament abayisa amateeka nga tebabayamba babawaaniriza naye ng'eno babbi bababba ne babaswaza. Tubasabye mulondi bakaada. Mulonde abaana ba mobilizer abaana babakaada basomye batayaaya basabiriza ate nga bananyini government. Ampuliriza omulungi program Lutindo njagala kuta ku masimu olwakadde kensigazza naye wano waliwo ngambye Honorable Luzzi when you elected I request you to amend these bills overwhelming retirement benefits i.e. Honorable second being awarded 4 cars former speaker former speaker deputy speaker MP Chief Justice and now senior presidential advisor. Never Chief Justice. A person being an MP and minister. Yes. But still, my worry is that they may eliminate you because of being patriotic. Bamuyita Sembusi Ivan. Nina wano agambye Luzzi alina ebirowoozo ebirungi and revolutionary. Is a candidate of the season. Kyeyune Senyonjo. Yangambye bwatyo. Bobu Mpima nkutumiddeko 543 yesimu gyoba okubako. Lutindo Radio Simba. Hello. Wanji sebo. Omukulu Evans. Wanji sebo. Sebo siriyo tya. Bulungi taata oliyo tya mulya kimu. Mwendi. Towoza leero Luzzi wali awo atakubika luseke. Ono mutabani nze mmanyi bwe naamukwata. Mukwate omugambe mukwate bulungi amavumba. Abefumbe be bamuzaala. Akulekere yawo posta nga 3 ezamulya kimu. Ebo mukulu Luzzi posta nga 3 ezamulya kimu zirekere omukulu w'ebanizo yanaze ntuusaako. Buuza ekibuuzo. Amanya gego kansala w'abantu wabwayisetu Rastaman bwayise mulya kimu. Munakibiina kya PFF Sekeza Besige Commander in Chief Lord Mayor Chairman w'enka kukubo. Ensonga az'omuzogedde naye nze ebintu biringa bibiri benjagala bannayuganda bategeere ku luno. Olwaleero abakulembeze kati nga omukulu Luzzi ebirowoozo byalina bantu bwe bwabo bayinza okulaba nga ate agamba nti yeeraga. Naye kati nga ffe abaludde wano abakulembeze nga bwe basangika Baluzzi abo alina omutima kubanga babadde nnyonnyodde nga biva ku ntobo ya mutima gwo byonna byabadde ayogera obulumi bwalina ku bannayuganda. Era ku luno nze nga maliriza ebigambo byange Evans bannayuganda bategeere luli ffe twafuna ekizibu mu kawempe South nakati abantu bakaaba bagamba twalonda omuntu gwe twalonda taraddangamu kulabika. Nakati olwaleero temugendera ku kino nti ono atugambe tupiikinge kino sooka wekkaanye omuntu ono ku gulawundi agenda kukola biki byalinawo. Alina biki byakoledde ku bantu. Neyanziza nnyo neyanzege. Dr. Pira agamba I do support Luzzi in whatever he says, but let him go to Kira and campaign also for Semuju so that they can be there together. Okay, kale ekyo nakyo kyoyo.
Lutindo Radio Simba hello muganda wange Evan wangi sebo sebo nkulamusizaako nnyo naawe bwotyo oba okukwata bulungi ne program noboli nawo mu studio mbalamusiza nze baba nga bulijjo naye Evan zikululi kudde ku buzibu bw'abantu abazira tugamba okugenza kulera ikiringa ekyo obuzibu bw'amaanyi bonna abantu bagambire tukole ambulera batange singa ffe abalonzi ne tubateeka mu paalamenti balina kintu nekimu kibakoze eki kyatukoledde naye paalamenti ejjuddemu bambuleera bokka beera feya nga Luzzi baaba paalamenti ejjuddemu bambuleera bokka nedda ssebo naye n'okusinga oba togigoberera ndigoberera bulungi nnyo naba aba tebakoze bulungi ekali wembeera ndibedde ambulera ne baasi naye njitwaliddemu kigendegereza abantu oba wa NRM oba wa people power oba kibiina kirala tulonda ambulera tusenga kaadi yonna tulonda busobozi ono gundi asobola okukola ate kera kandikanga sembere katono nnyo Evans kati mbadde nsaba omuntu yenna ekampeyini tezinakubaawo abadde asobola okufiirawo omuntu oyo tumulonde ebisampe esokera nkubulyo katono nnyo twagenda tufiire wano abantu abawera ojjukira n'omukyala gundi yeragoberera ono minisita owegundi eneruwero asiguma mukuba amasasi ono gundi erinnya linvudde mu mutwe kale neyanzega ensonga yetuuse 54369 yessimu gyoba okubako Luzzi omukulu ono akusuubiza posters 1000 naye aŋŋambye okuleka nga onooba tozaagadde kuba yawulira posters toyagala nnyo kuddugaza kibuga. Lutindo Radio Simba hello omukulu wangi sebo webale okuwuliriza ino bera ko sebo onywanyiwo makanika katoke kironde genda mu maaso sebo ndi munnagira ono ni mwagozi omuna PFF meya wa kira municipality Mutebegira Salikatera Tako buuza Luzzi ekibuuzo muganda wange mulamusizaako nnyo Luzzi n'enteekateeka z'oyogera obulungi abantu ng'abo bafukumuka bwanevane bafukumuka ekigambo naye baba olutuuka eri ku miliyoni 2 kwe batandikira emmotoka asigala mu paso naye ebigambo ebirungi ebyo mbimwebaza Munakampala wanaaba ategedde Munnayuganda ajakola omuto omutuufu naye nze wale yange weeri muganda wange Luzzi ne Evans be bantu abawakankuka gye bawakankuse omuntu abeeraawo kati nga mu Kampala Luzzi wagenda okwesimba waliwo abantu bakutamanyira gye basula omubuuza obeerawa tamanyi kyabeera Luzzi nga mmaliriza muganda wange paalamenti erimu ekizibu tetumanyi paalamenti Evans kiri eyo oba olutuukayo ne babalumisa ku kiki abantu bonna begaggawaza ekirala nga mmaliriza Luzzi bannakampala be bakuwa akalulu nga baganda baffe abalala bwe basaba obululu wana Luzzi twagala mubeere realistic ogenda kutandikira naddala ku misolo muganda nga Evans emisolo nga gisusse emisolo abali mu paalamenti beerira ssente zaabwe kugaggawaza neyanzege bwana Luzzi olwakadde tuddemu abantu abo njatandika n'oyo mwennyini makanika sebo nsaba kutegeeza boolaba basirise balowooza engeri gye boogeramu eno n'okkuba jejjerebu ne mu paalamenti bwe biba paalamenti olina okuwandiikira Minister of Finance n'ofuna kye bayita Certificate of Financial Implication ku kiteeso ky'oyagala okuleeta kati abo be mulonda baba abasinga ba senior 6 baba basuubuzi balimi bwe bajja nga kaadi baguze nguze bataddemu ssente nnyingi tebamanyi kyakukola this time round basamulonde abantu abamanyi ekyokukola ekyokubiri yensonga lwaki babeera silent kuba tebalina byakwogera ekirala tubagamba kituufu mulonde omuntu osooka omanya akola ki zimbagambye ndi ku City House mwenkolera nako edduuka nina ku Gazaland edduuka nina office ku Kimat Avenue Insurance Building nina office oba business ku Nakawa Business Park kitegeeza omuntu alina kyakola mubeesimbyewo bonna buuza okola ki tegulina kuba mulimu ekirala okugamba abantu abaagala emmotoka miliyoni 2 tugamba ekyo kiveewo era byemu ku biteeso byengenda oleeta nga tulaga gavumenti esevinga essente zino ez'emmotoka after all ne bemuziwa ebyaddala bagula bupaso tewali yali aguze emmotoka miliyoni 2 kitegeeza buba bubbi nakwerimbikamu ekyo kyekireese n'abavubuka okujja nga bayikayika amalusu okugula ku mmotoka
okupaalapaala bajje bakokolimire ku bannayuganda omukulembeze alina okubanga asaanidde teri house allowance abadde bangoberera reforms zenina nyingi osobola okuzigoberera ku timbagana gyaffe ku TikTok n'ogera n'owulira byonna bye tubadde twogera kuba tuli mu smart campaign neyanziza owa posta tugamba zikubeyo zitimbe ate era buvunaanyizibwa bwo okuzijjayo akalulu nga kawedde buvunaanyizibwa bwa munnayuganda yenna okusapootinga oyo agenda okubaako enkyukakyuka eyinza okukuyamba. Mwami Sembusi posta zikube ozitimbeyo akalulu bwe kaggwa ozijjeyo ezaaluzi ye munnayuganda waffe oyo ffenna tubeere paati mu kukulaakulana n'okutwala eggwanga lyaffe maaso. Bassebo ne banyabo Mwami Sematimba agambye ansupportinga Pira Mr. Pira webali nnyo. Sematimba oyo Dr. Pira oli mulala yoyo Dr. Pira. Okay Pira manyi mwagala nnyo. Sebo neyanziza ekirala waliwo yaŋŋambye mulya kimu n'agamba nti obusobozi yes bassebo ne banyabo tubagamba mulonde busobozi. Ekirala waliwo yaŋŋambye ŋŋende nkubireko ku Honorable Ssemujju. I recommend abantu b'ekira nze sitera kusabira abantu kalulu era mbakubanga Mwami Ssemujju yesimbye Kampala sisobola mwesimbako. Mwami Ssemujju wagenda okwesimba nze sisobola kwesimba kuba bye yaliyogedde nange bimba ngenda okwogera. So big up Mwami Ssemujju abaana bali kujjukira bannayuganda bali kujjukira olw'okubeera omusajja omumanyi ate era omuyivu. Era nsaba abantu beeyo nze sabirako omuntu kalulu ye muntu yekka gwe nsabira akalulu ne ŋŋamba ssebo abantu mumuwe si lwa kibiina kyalimu wabula olw'ebirowoozo ebirungi. Bassebo ne gannyabo bonna Kampala Centre nja kubagamba okulonda Luzzi tonyamba buyambi sinoonya mulimu nina byenkola. Okulonda Luzzi kiyamba ggwe munnayuganda okulonda omukulembeze atayogera ebyo byeyagala kuwulira wabula ebituufu ate alemera ku nsonga gwowe naalemu. Nkusaba akalulu kuba nze nsaanidde owa opposition owa Nuupu mbeebaza mwe nabampagira siina kibiina tosange wa Mwami Museveni nga nnywa kakyaya akaliko cinnamon ne cardamom n'omumanyiira nedda. Gw'omulala tonsange wa Mwami Kyagulanyi Magere nga tuzannya dduulu nontawaanya n'obaako by'ombooza nze ndi wa bonna. Kampala yeetaaga kugatta bantu nga toyawudde eddiini oba ggwanga. Bannayuganda tusaba tusonyiwagane tukulagane. Tubasaba buli omu alina obuvunaanyizibwa naddala abeesimbyewo mukozese enkola ya smart campaign. Tusaba mmwe abalonzi tolandukira ku bannabyabufuzi bubawerekera ku bajja eno batuuse eri mugende ku mitimbagano mulabe bye bakola. After all bibali mu bizinesi yaabwe tebagenda kubasasula. Nga tumaliriza mbasaba akalulu nga seetonda nga seegayirira mpa kusinzira ku nsonga zenjogera n'ebyo byenjogera ate nga ngenda kubiyimirirako. Omwami oli yagaye mbajja kunzita nze olunaku lwe naafa Katonda yalumanyi ate mbagamba nnyo omuntu ngoze kunneepima mujja weetegese bw'otasooka kunkuba nze nsooka okukuba. So obulamu buno okutuuka wano tuwangalidde mu bizibu bingi nze sikangibwa ate siri excited byenjogera saagala kuhaminga muntu wabula kyekituufu. Buvunaanyizibwa bwaffe okweyisa mu mbeera y'obuvunaanyizibwa n'ebigambo ebyo mbasaba buli omulonda abasinga mubadde temulonda mujje mulonde ennaku 15 Ssaabasajja Kabaka awangaale.